Namibia gituli era firimu ekyagendera ddala mu maaso, firimu ey'okulaba kabaka oba tugiyite tutya, hide and seek tugiyite tutya, firimu eyo yali badde efaanaganako etya. Naye munnange wakati mu kubeera nti abantu baagala okulaba ku kabaka era baagala okukakasa kabaka ali bulungi ali atya e Namibia gyali, abataka gye bagenza abataano okubeera nga bamulabako bakakase bajye batubuulire nti tumulabyeko omutanda. Muganda wange kabaka bamwongedde obukuumi obw'amaanyi nnyo era ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka byongedde okunywezebwa mu kifo gyali mu kujjanjabibwa e Namibia okulaba nga munnange tewali kikyamu kyonna kimutuukako, okusinziira ku amyuka omubaka wa Uganda e South Africa atwala ne Namibia Ambassador Kintu Nyago. Mboozi ye yatutegeezeza n'atugamba nti yabadde ali ku kitebe kya South Africa ekya Uganda e South Africa, yagambye nti gavumenti y'e Namibia katulatubuulira okuwa kabaka obukuumi obumala obulungi kyekintu kyekoze olw'obukulu bwe. Bamaze okubeera nga bakitegeera nti ono nti wamaanyi nnyo eno e Uganda n'ekitiibwa kyalina, kati be bato nabo munnange ne bayungula ndowooza abafaanaganako ab'SFC eno nti bannaye mugende ku ddwaliro muli ebulungulule. Tutegedde nti waliwo abaduuyi ababaka abataka, waliwo abaduuyi abataka abataano abazze agasajja ago gazze okulaba kabaka waabwe. mumuteekeko olukomera, teri kumulaba bagenda muwa stress. Naye nze kyenneebuuza nga sinaba kugenda wala mu byonna bino, ye kansooke nkujjukize kwayagala airport taxi, ayagala special hire kubira omukulu Kintu ku 0740653 Masajja mwesimbu mukubire ku 0740653. Kakati kansooke nzireyo ku ky'okwebuuza kwegamba nange kyenneewuunya. Katugeze omuntu mulwadde ali mu ddwaliro, katugeze ng'oli Bulaaya eyo oli mulwadde naye ng'osobola n'okukola katugeze press conference, osobola okukwasa okwekiwandiiko n'okisoma ne bakwata katambira kigere eri abantu. Kati wabawo abantu abatonotono olw'obwetaavu olw'ebbugumu eriri eno. Bannayuganda b'Abaganda baagala okulaba kabaka waabwe, baagala okumanya ali mu mbeera ki, ne basindikayo abantu bataano nti si balwadde nti baliko empumbu bagenda kwongera alaje. Ne bajja nti abantu abo nti gwe balabako baba bakukubisa mameeme nti bw'onobalabako nga omulwadde yoona afa alabye abataka oba basobola okubeera ku sayidi zeeri, ne bavuga nti akali olw'okuba nti muzze ne germs mubeereeko distance mita 3 n'abaweevingirako okwo. Sobola okuba nti bw'olaba omuntu atodda mu buzimaanyi n'ogamba abantu bandowoozaako, eyinza okuba nga eri part of therapy omuntu okuddamu amaanyi essuubi. Kuba omulwadde ayinza okulaba ku muntu gw'ayagala, bw'aba tayagala kulya n'akkiriza n'abaako kaalya kubanga alabye omuntu gwakola ki. N'ekirabika bano baabataka era nawa ne Uganda babadde nga bemulugunya bawuza emyaka giri mu 10 eyo kabaka tabasisinkana. Ebyo bibadde nga bamubigulira lwaki abaira tabasisinkana. Kati ebyo munnange biri eyo mmwe ng'abantu baffe ng'abantu okubeera nga tubyogerako. Naye nze emboozi zange ziri ezasooka nababa layini yange ne mbabuulira kubanga nabawadde ekyokulabirako nti katukyali baana bato, nti omuntu omu ayinza okuba nga ayagala kwebaka taata oba maama n'agamba nti omuntu yenna ajja temunzuukusa bamugambe siriyo era omugenyi bw'ajja olw'obukulu bwe oyinza okubeera forced okugenda omugamba owaye gundi yazze era ogenda okulaga kale kanzije n'avaayo biri n'abisangula nawo. Naye bano abalala abatonotono nti ono simanyi akimamaze ono mupaka si biki bazze kubanja, abo bajja kudda bamulabi. Kati Nyago annyonnyodde nti gavumenti ey'e Namibia yakkiriza okusaba kwabwe era n'esindika poliisi yaayo ekuuma abakungu
naye bulungulula ekifo kyonna era munnange ebyokwerinda bya Kabaka binywevu essaawa 24 ebyokwerinda binywevu nnyo essaawa 24 omanyi bw'oba okumpeyalinga katugeze waliwo abantu abatera okulaba wano Shuraim obanga ntambula naye ennaku zino kakati agenda kunsinga obuwanvu naye bwe ntambula naye abantu balana kukubira nga bakolaki owulira nga boogera musajja agenda kusinga obuwanvu nga mufaanagana nnyo okiraba kakati ebimu ku bintu byakola maama we amanyi okuŋŋamba Shuraim alina byakola nze ne simunenya kubanga nze ndaba ebintu ebyo bifaanaganamu kugamba nti alina byakola kabiye ng'alaba nti tubifaanaganya nze naye ne Shuraim kati n'amuleka byafujjofujje bwebityo n'amuleka n'agamba oyo yabijja ku kitaawe yabisikira busikizi naye twogera kati ku Ssekabaka Muteesa II balumbye olubiri obuta amaze okubeera ng'alagira balulumbye emmundu neekola kineyaka tebire bakafaananyi ako kati tuli mu firimu kuba kati ne Namibia bwe tuli mu firimu kati mu kiseera ekyo Ssekabaka Muteesa already waliwo abawozaawo oli bwe bali awo bali Kabaka naye nga ye ali bize nnyo ali mu kuteeka masasi mu kyemba ali mu kukuba era oluvannyuma ennyo bw'atyo ndowooza tebaategaana engeri gye yaddukamu bw'atyo ye nga ye omutendeke n'abuuka ekikomera n'akolaki n'abwaga n'olubiri zonna lufunamu obuzibu era n'engeri gye yabulabulamu bw'atyo kweriisigayizinga ku kagaali bw'atyo nga bamuggyawo oluvannyuma lw'ennaku entonotono ng'olwo agenda ewandu okukolaki okugenda e Bungereza okiraba kati bwe tunuulira akafaananyi ako bamu akafaananyi ako nti obuvumu bwe yakozesa nze sinnabulaba sijja kubalimba sinnabulaba ekyo kukyogera nti ntwadde ekizampu ya Shuraim nange maama amanyi okugamba kanva wano banyonnyola bino mbanyumize ebigenda mu maaso temumbwe kakati Nyago era yagambye nti Namibia Kabaka taliyo mu ngeri ntongole Namibia taliyo mu ngeri ntongole wabula afunirayo obujjanjabi era gavumenti ya Namibia si yamuvunaanyizibwako kyokka munange nti baalabye nga kikulu nnyo okuba nti balina okubasaba bamuwe obukuumi engeri gy'atali muntu wa bulijjo akabuuzi kali kansigaddemu kubanga tulaba oli ng'akaseera katabuse jeyo enkebeta putta ali bize nnyo akuba masasi yerwanako ebintu ebyo teyabisigira ku kitaawe kakati ekifo Kabaka gyali jjukira nti ne bwe yagenda e Bungereza kyambuira kizibu nnyo okusavaivinga Ssekabaka Muteesa II era yafuna akaseera akazibu ennyo kubanga gavumenti y'obuti yali emukijjanya nga yegakubanye ne Bungereza kwe yafuna akaseera akazibu ennyo paka munnange bwe bamuwaza era obulamu ne bukola ki ne bugenda bwe butyo mu ngeri efaanaganako bwetyo munnange katugamba nti ekifo Kabaka gyali mu kujjanjabirwa Nyago yagambye nti kyazimbibwa gavumenti y'e Germany era abasawo ba Kabaka ab'e Germany be baamusindika e Namibia ayongere munnange okujjanjabibwa kati tutegeeza obugumu bw'ekifo nti ne mukwata ttindo ne mugenda mukuba ku bisenge biri Abajamani be baakola ki be baabizimba temugenda kumulaba ekifo kino Nyago kyali twekiriza mannya
ng'afunye obudde obukitunyonnyola obulungi kuba ndowooza yakisomako nnyo yagambye nti kyesudde kilomita nga 7 ze mayiro 435 okuva mu kibuga ekikulu Windhoek, so si mayiro 3 nga ebyasooka okufumizibwa mu mawulire bwe byalaga. Timulowooza mukyaliko 435 okuva ku kibuga bano gye bali bannammwe bwe mwasindise. Kakati mu kiseera kino abataka bakyali munange mu kibuga Windhoek nga munange bwe basala entotto ku ngeri ey'okulabamu kabaka. Kabaka naye talina mawulire ge yafunye nti waliwo abazze okumulabako abali sipesulo oba tabeetaaga. Amanyize njagala nnyo okutunulira ebintu mu bulambulukufu, saagala nnyo kutunulira bintu kuba ebiseera ebisinga obungi abantu bashieldinga kabaka ne bamwexonerate nga ne bamugya mu nsobi zonna, kati ensobi ne baziteeka ku bantu abalala. Kingezaako kutegeeza ekyo kyokka nkibagambe, kingezaako kutegeeza nti mwe okay kanneeyongereyo bino ebijjidde nga abataka abagenda e Namibia okulaba kabaka bakyasala munnange entotto ku ngeri gye bayinza okumutuukako. Kitegeera wali obaddeko ng'olina omuntu gweyagala okutaasa ng'oli ogamba bannange mwana wange yabula omunoonya naye ng'omwana ali mu kirabu zeeyo ali mu kutema dansi bali ku biiki zeeyo era ng'akimanyi waliwo bazadde be gye bali bali kukuba beeraliikirivu nnyo wa gy'ali bamunoonya naye nga tebimulya kakati munnange bano basajja bato basala entotto engeri gye bayinza okubeera nga bamutuukako wadde ng'ekitebe kya Uganda e South Africa kyamaze okubategeeza nga bwe kitali kyangu kumulaba kubanga abataka mbu tebagenda na bbaluwa ebasemba okuva e Mengo oba okuva mu famire ya kabaka oba olukusa okuva mu basawo be obewa Museveni. Kakati embeera eno munnange ereetedde abataka baffe gye bali eyo jukira nabagambye nti abataka 5 abakyali e Namibia kuliko Elia Buzaabo Lwasi Luumwa akuli ekika ky'endiga, omutaka Athanasio Kasirye Mbugeeramola Kyaddondo ow'Envuma, omutaka Sheba Kakande Kasujja ow'Engeye, omutaka Deus Kyeyune Kukeera Maweesaano Owaŋŋaali ne Katikkiro w'ekika eky'Olugave, omutaka Natiigo Godfrey Katende. Bebaliyo kwegamba nga bwe tunagenda eno firimu nga bwe munasindika commission abantu bagende bagigguse ne mubasindika bulungi nnyo era nga muwuliziganya nabo bulungi nnyo. Kati bano bali eyo naye wakuba nti bano ebigambo byali badde njogera byali badde bingi naye wabula Nyago yategeezezza nti okunyweza ebyokwerinda bya kabaka bwe tewali wekyekuusiza ku kyabataka okugenda e Namibia okumulaba mbu okubinyweza bwe tewali kubanga teri ayagala kutuusa bulabi ku kabaka. Abantu baagala kumulaba bulabi nsuubira okuba nti era eddoboozi ly'abantu amaloboozi g'abantu geebuuza kabaka gy'ali kati ate olwo buleeta ate abasirikale ng'era bwe kibadde wali e Kampala nga bagamba nti kabaka already bamwetooloola dda bamuwamba dda neeri nayo ne musaba bawongere okubeera nga beebulungulula ekifo abataka. Kati kitegeeza nti okutuukawo balina okunnyonnyola ennyo kubanga kitegeeza nti oda bali ku oda kibba abasirikale abeebulunguludde ekifo nti bwemulaba ku basajja bano abalabika okubeera Abaganda katubagulira Abaganda bye bafaanana
Abaganda babeera n'ennyindo bwezi babeera baddugavu babeera boogera banyonnyola gamba boogeza abo bategeera nti beewo bagambe babeera batuula awo wansi tuula wansi jamengattu wadde nga ekitebe ekya Uganda e South Africa ekitwala ne Namibia munnange kyabulidde abataka nti tebajja kusobola kulaba ku kabaka okujjako nga munnange bafunye olukusa okuva e Mengo. Bo abataka bakyalemeddeko Namibia nga mu kiseera kino bali mu kunyiga mapeesa basobole munnange okulaba ku mutanda baleme kutindigira buusa lugendo olw'e Namibia. Omuntu watuukira okuba nga akitegedde nti musitudde ne mugenda ne muteekamu akasente kammwe ak'ekinaku. Naye nze naike neebuuza ti omuntu waba tasobola basisinkanira Kampala nga n'okumusisinkanira Kampala kizibu nnyo gye muli muwooza tetumulaba mayiga yamulaba kati ate ku mawanga kati ebimu kuba bali munnange mu kwetegerezaako kuliko bali mu kugezaako basajja battu bagezaako jjukira bannayuganda babakubira amasimu mukole muti bannange temuvaayo zo sente bazirina era basobola n'okumalayo omwaka nga bali eyo gwezanyisa abantu ne kabaka asobola n'obbalekayo ne bawulira nti ali Kampala nga wayisiwo emyezi bannayuganda bamalirivu. Kati ebimu kuba bali mu kugezaako kuliko okugerezeganya n'abakulu e Mengo okugerezeganya n'abakulira ekifo kabaka gyafunira obujjanjabi mu kiseera kino kussa munnange abanene mu gavumenti eyawano lwaki bagamba abanene omunene mu gavumenti eyawano kankikugondeze. Kati Nyago yagambye nti abataka webali gavumenti eya Namibia mbu yabawadde obukuumi abataka webali abataka webali munasonyiwa okuseeka naye abataka webali gavumenti ya Namibia yabawadde obukuumi basabibwa mirundi 2 obukuumi ekifo kiri na bano mbatunuulire kati munange babawadde obukuumi naye ate bantu ba bulijjo tebalina buzibu babawadde obukuumi kyokka embeera yaabwe si bye bagivunaanyizibwako balina bugwezi bukuumi omuli emmere gye balya amazzi gye banywa ekifo mwe basula n'ebirala bo bye bakivunaanyizibwako bo nga abataka. Kati gavumenti yeetadde mu buteesi ka ssente bo abasirikale baayo kukuuma abataka alaziiwa aliwa nga tetumulaba afuluma egenda kukola kimu katale agenze kukola atya ebyo bo baliko bye batunuulira. Kino munnange yagambye nti kyavudde ku kubanga bwe baali bagenda e Namibia bwe tebagenda mu ngeri ntongole okusobola okubateekerateekera obulungi era ne kabaka naye yagendayo just kumujjanjaba nabo nabo bagende mu mbeera bwiti kati nemuyingizaamu amagye ebyo muganda wange bwebiri eyo nze bwe ngenda nkula ngenda ntegeera ebintu ebimu bwe ngenda nkula ngenda ntegeera ebintu ebimu tukyasobola kunimba nti sikango biseera biri nga tukyali baana bato ngenda koma nkuleetera eswiti n'akamotoka ngenda okubeera nga neewaana bagenda kundeeta switi n'akamotoka byalinga biri nga tukyali baana bato. Kati essaawa eno oba oli awo mujja kuneeyungako kambasiibule